قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amatenda malungi amajuvu agatalimbu kendevu tugatenda n'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abongezezza Allah nga tuli balamu ate nga tukakasa tiyakyatulekedde ekyengera ky'obulamu Allah jalla jalaaluhu. Ebitonde byonna ebikyalina kakyansi k'obulamu barakallahu fiika Allah wekitiibwa jalla jalaaluhu yabiwadde kakyansi ako, era tukakasa titewaliiwo kitonde mu nsi muno okuggyako nga Allah owekisa akimanyi era nga n'obuwangazi bwekisigazzaayo yabumanyi Allah. Tumusaba okusaasira ebyengira n'emirembe abiza okwekitiibwa alayhi salatu wassalaam wamu n'abo abamugoberera ku bulungambo bye bye yasomesa. Abakadde bange baganda bange abalungi, tukyagenda mu maaso n'obwaguga bw'ezzambi ly'okujemera abakadde ababiri, taata ne maama, era nga tuze tukiraba nti Allah tabaraka wa ta'ala byasinga okubeera nga asunguwalira mu nsi oluvannyuma lw'okubeera nga yakibalagira okikola ne mutakikola, yemuddookera ku makya n'ajemera abakadde be ababiri, taata ne maama. Era musango munene, zambi mu mazambi amanene, kubanga Allah yassa n'obujulizi waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Eyo aya nkulu nnyo ku mulyango guno gwe tulimu. Yalamula Allah yassalawo obutabawo kisinzibwa kyonna okuggyako ye, n'atugamba Allah ti wa bil walidaini ihsana, abakadde ababiri abo tubayise bulungi era tubayise mu mbeera esinga okuba nga yavunaanizibwa. Naye ekyo Allah yakireeta oluvannyuma lwa tawhidi. Tugamba nti omuntu yenna anaafuna empeera mu kuyisa obulungi abakadde alina kukakasa nti enzikiriza yentuufu. Ate yenna ataayise bulungi bakadde be bulungi oluvannyuma lw'enzikiriza entuufu Allah gye yamusaasira n'amuwa, agenda funa omusango omunene. So mbewaza okubeera nga bakadde abo tubayisamu amaaso, newankwadde nga Allah tabaraka wa ta'ala yakugerera nga bakadde bwe batugolaba nti bafaanana, naye maama ye taata tolinayo mulala gwotekedde okubeera nga owa ekitiibwa mwannattu ekisinga okubeera nga kyannamaddala. Naye abantu bangi zino ensangi beekana bakadde baabwe olw'endabika yaabwe, naye ako kabenje kanene era kamogo. Mwanadamu asuubira osisinkana Allah tabaraka wa ta'ala teyandibadde nga afaanana mu bufaanane yeeyisa mu yineeyisa efaanaganako bwetyo. Insha Allah tugenda kulaba ku bujulizi obuyinza okuba nga bukomekereza ezzambi lino eddene bwe liti ery'okubeera nga tujemera abakadde ababiri, taata ne maama.
yagamba owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi eva ku sahaba yitibwa Abdillahi bun Umara radiyallahu anhuma qala Abdillahi bun Umara Allah musime yagamba sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul agamba nti yawulira omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ng'agamba nabi agamba bwati man ahabba an yasila abahu fi qabrihi yenna ayagala okuyisa obulungi kitaawe mu kabuli gyali pointi njaleberekirya nabi agamba nti man ahabba an yasila abahu fi qabrihi singa Allah yajurula taata oba maamawe n'abaako omu ku byeyatwala oba bonna abaffe stiru nabo osigala obayo nga tina kusinzira ku bujulizi buno nabi agambye nti man ahabba an yasila abahu fi qabrihi yenna ayagala okusigala ng'ayisa bulungi taata we maama we mu kabuli gyali emagombe gyali mu ntaana gyali gye bamuziika agamba nti faliyasilu ikhwana abeehi ba'dahu subhanallah agamba nti ayise bulungi baganda ba kitaawe beyaleka amakulu tuwabanga taata alina abooluganda beyaleka alina baganda be babulaza be kitegeeza nti mu ntaana gyali okyalina kacyansi k'okubeera ng'omuyunga nakubeera nga babulaza be bayisa bulungi kitegeeza nti tolina kuteekawo lukonko lwonna wakati wo ne bataata babato lwaki okusigala nga taata omuyunga mu nnyunga ey'obusiraamu ng'ogenda gifunamu n'empeera ne mu ntaana gyali wano nabbi agambye nti falyasilu ikhwana abihi ba'da akole ekintu kimu abeere ng'ayunga baganda ba kitaawe abasigalawo baganda ba maama we abasigalawo sigala ng'obayisa bulungi ne famire nnyingi taata olumala okumuziika ng'abaana bagamba kati abadde bajano ku lwa muzeeyi mukome agenze temuddayo kusambaalira maka gano abadde nannyinimu kati agenze abadde abakuŋŋaanyizaawo kati ne bakyankalanya ebintu bingi nga taata afudde era ne batuka n'okubeera ng'ejjali mikwano gya kitaabwe bagyesalako ne bagiteeka ebbali nga tebakyagana kumanya oba abadde atya oba aze okubalabako tebeegala kubanga yali mukwano gwe yafa kati ate ye abayita atya ate nga nabbi aze nti ayagala osigala ng'ayunga taata we mu ntaana gyali faliyasilu ikhwana abeehi ba'da ayunge egyali mikwano gya kitaawe egyasigalawo baganda ba taata we bataata babato famire weziri ng'oluusi abantu bafuna butakkanya kuva ku mali ya busika aga nti muzeeyi kuva n'olwaleero gwe naawe tuteŋŋanye abaana bonna ne beetika kitaawe omuto era kati beewalana kuvanga taata bwe yafa tebaddangamu kukwatana kitaawe waabwe oyo kati akaba kamogo era kakasa nti mukaddewo tomuyisizza bulungi ne mukabuli gyali kati bannange mbasaba yenna eyafiirwa taata we yafiirwa mukadde we longoosa nnyo eri abo baganda ebyeyaleka ojja kubalibwa nti oyunza oluganda tonakuwala ate zewanga Allah yamujjulula naam naye kyansi ekyaliwo y'okubeera ng'oyisa bulungi abaali baganda be ate ng'era obalabako bayise bulungi mu mbeera yakubeera nti taata bye yali abyakolera osobola okwaga tosobola kubikola naye gwe sigala ng'obayunga okuyunga mu mbeeri nnyingi bakubire kasimu babuuzeeko balambuuleko yadde nga tomuwadde mutwalo gwa ssente naye okukwata akasimu n'okubira omuntu oba omuyunzi bameka batabukuba nga mala omwaka mulamba nga takubidde ku simu emyezi 5 nga takubidde naye omuntu n'amanya nti oluvannyuma lwa 3 mwezi gumu nja kuwuliza nkubulaza ali kaseese oyo aba akwagala kitegeeza nti nawaba afunye obuzibu wakati awe ennamba emwanguyira yeyiyo kubanga lwaki omuyunga mu kaseera oba omulambulako wabaddemu n'emitwalo 5 nga nti babakwatayo omutwalo okukuba kuyunga so okuyunga oluganda sigenda mu mawuledi sigenda mu buruda tyategenda mu muddo ya 40 kyate munange ginabira ku baganda bange bwe kibanga obaganda obalabira ku muddo ya 40 andi kati bakifuse haramu okubalambula kwati so agenda ku mukolo nabbi gwatakola kati balinde mu maka gaabwe mmanyi buli azze ku ddo ya 40 inewuwe balinde nga bazze mu maka gaabwe ogende ng'obalambula omu ku omu ngati obaddeyo bulaza mu dduwa nti nedda ebinabbi teyabikola ate fe abikola nti muli ku kifu naye nze kubuuzaako musimbeyo ekyebiri gwe genda
ojagenda sebo dawa jomukola konge muyingira kubawo ntoteka muna akantu waluzukuna ate sina chini nedduwo muteeka ati Allah mulungami omutima kati mugule joli kaze kitegeza ati abantu alowooza nti okuyunga Oluganda kuli ku mikolo egyo kusamira kumala balongo kwa byalumbe dwa ya 40 balowooza nti mumuli okuyunga Oluganda la sikwekoka Oluganda tuyunga mu ngeri nyingi hata no bakulaze taatawo gwe kyolabanga ekyebbeyo okumusaba dwa ya 40 ekyo kifu tekiriko bujulizi kati kiriko bujulizi gwe sigala ng'oyisa bulungi abaali baganda ba taatawo Allah agenda kubala nti oyunze taatawo mu kabuli gyali era omuyisiza bulungi kitegeeza nti ekyo kakyokka ogenda afuna empeera ne mukadde gyali afuna empeera olw'okuleeta nti yaleka omwana omulongoofu kati so baganda bange tufe nnyo okubanga tulongoosa eri baganda ba kitaffe wadde nga bataata bakyali balamu abatuzaala balina empalana zaabwe nga bataata kyowe ekiri balina empalana zaabwe beekubamukawo ebikono bojja genda okwesaawa nga bamama bawe bajawulo taata ali ogu naye nga oluusi abasinga okuleeta ate empalana wakati w'abaana be bamaama babazaala ogenda okulaba nga buli omu ayogera ebigambo bingi bisongovu ate abyogerera wali abaana baganda booli kanalaba nga ataddewo olukonko olunene era nga balaga nti enda yange mwe baana bange baleta balabanga baana be ate Allah najja amusaasira nga yendayo oluusi limu ku kasente ng'ate ziri enda ezisigadde za bulandi nakugattagatta kanalaba nga ye wakabi n'atamanya nti ekimubangibwa kugatta baana bano taata ogu omaama banjawulo basigala ba Luganda Oluganda mwana tulwana maddala so kati fe tusigale nga tuyunga baganda ba kitaffe nga balamu bafu fe tufa mu mpalana zaabwe bo kabeewala ne paka bbuli fe twagala kufuna mpeera ku bo taata ne bwali ba Allah mujjuludde kigenda kwanguwa okubeera nga baali baganda be obayisa bulungi lwaki newe yalinga akyali mulamu nga temwina ttabu ne bataata baabo nga mubuuzaganya salaamu zitolagana era nabawa embeera mujja kutuusa mukukkaanya geta taata wano mbadde etesa bweti so kati muve mu mpalana nosanga abaana nga bali mu mpalaniraako taata wa muzaala beewalana ne muganda we kati empaana agiteeka ne mu baana nga taata wamwe otanjagala yanoga zinalina ssente naye yansiraanya yansulira gundi awo naye nasanga obutiko nasanga omusaayi oguli mu kibbo taata wamwe oyo yandoga baana we nalina ssente temwandaba ne kati musoma amasomero ga bwavu gonna nange ndi awo sikyategeera sikyalina mirimu kitamu oyo Sabaani yandoga kati fe abaana botaddemu ki obeera maze oteekamu ekitima naffe kitagala muzeeyi Sabaani era fe tugamba nti embeera gye tulimu embi yonna muzeeyi Sabaani taba kuba ye singa taata alina ssente kakati eyo embeera oba bakuloga ebyo byali byammwe naye toteeka mu baana ffe tuleke muzeeyi Sabaani tusigale nga tumuyunga naffe tuli mugwamu Allah oli bamubaze okumwoleka obushiriku bwe tulimanya nti bwatyo bwali kali soba taata olowooza okuba nga teyamuloga naye nga mbeera ya byansimbi mbeera yali mu famire luusi teyamuwa kitiibwa namuvumira mu bantu namunyiiza abooluganda bakyankalana omuvumira otya mu bantu nga nawo n'abaana bazuko n'atabuka kafe tugamba nti tufuddeeyo kyetwagala kiri eki bataata babaga balina empalana zaabwe fe abaana tezitukwatako okujjako ngoa olaba nti osobola okuziyingiramu n'ozitaguula obanga tobisobole bateeke mu dduwa oba ofune bakulu banne boolabanga abo bano banaaba ayingidde mu nsonga ezo kuba gwe kyoyagala tata baddiŋŋane tewali kibalwanya tewali kibayombesa nga nabaluganda kuyingira kabbuli nga balina empalana gwe noonya gwolaba mukulu munnaabwe mu myaka oba basengako omuyitiremu mugende naye nkusaba oyingire mu nsonga ezo nabwegendereza njagala kulaba nga baddiŋŋanye taata ne taata omulala so si kuteekawo mpalana abaana batatawo litoteka okubawalana nanti munange wategedde nti yaloga kitaawo mwenna ebyana ne musooka mubeera nga byonna muliko abaana bwewalanyi abooli tebakyajja eno abeeno tebakyajja eri kati wano kitegeeza nti okusigala ng'oyunga taata mu kabuli gyali kuyunga baganda be abeera basigadde nga balamu ekyo mbakuliza okubeera nga mukyekwatako kirimu empeera ennungi hadithi emu kitabo kya Imaamu Ibn Hibbaani rahimahullah Allah amusaasire hadithi endala ya Anas ibn Malik eyali omuweereza wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaweereza wa Nabi myaka gyali 10 naye teyavumwako teyajeregebwako teyakakanyizibwako Anas ibn Malik era Nabbi ayingira Madina ne bamuleetera Anas nga mwana muto balaga nti alina emyaka gyali nga 8 Anas ibn Malik mama Anas mukusanyuka ennyo n'agamba Nabbi nyinza kuwaki kujjawo kulekera omwana akuweereze akolere miki emibala wasaddako omwana wallahi namuleka ataga kumanya
amulese wa nabbi era nga yalaba kyakuze kya bbeeyi ate nga kyali kya bbeeyi n'amuleke wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'awanga ne Anas emyaka ne gyatambulira ddala emyaka kumpi 10 miramba nabbi we yafa kubanga ajje Madina yawangala emyaka gyali 10 egyekwata obulungi. Teza nti nabbi agenda okufa nga Anas aweze emyaka 18. Teza nti yavubukiraawo Anas bin Malik ne mu dduwa ze yamusomera alayhi salatu wassalamu zali dduwa nga za kitu kikulu naye nga ziwa mwana muto makulu nga kiraga maaso eno Anas obulamu bwe bwali butangaavu oludduwa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam agati Allahumma akthir malahu saba Allah kuwe sente Allahumma akthir malahu wa waladahu Anas saba Allah kuwe kuzaala abaana nga tuweza azazaza wabarik lahu fima ataitahu buli kyonna kyonna ab'okutta atekemu baraka nga byali bitono nnyo naye nga biwa amakulu era zonna nga nabbi yazimusabira Allah yayanukula na Anas yawangala emyaka egiwerako ddala hata yingira n'emyaka nga 9+. Ekirala yazaala abaana abawera ddala 8 Anas bin Malik era nga ye ku Yidi oba nti Yidi etuuse oyinza olowooza nti asozeza ekyalo koza abaana abazzukulu bali omwo bonna kati alina famire ngazi Anas nga wafumbire teyefumbyafumbya ng'afumbira ddala agatamu n'agateekaawo abaana ne balya n'abazzukulu kati yazaala naye dduwa yabawani wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. So tekirimbwa haramu mwana wo kumusabira mu myaka gyalimu azaale mwana mukwate ku mutwawo era nze abange waka ekyo buli lunaku bagifuna jakalla nga tasoboseza kuolo bintabukeseko n'enziruka bunga tebannazookuka naye buli kumakyawo buli lunaku wemanyi osezaamu nyono za mu wiiki nnaku ezi nyaji njibawa eyo yennyini Allah bawa abaana nga bangi si muwala si mulenzi njibateekamu Allah oli kugerera n'owasa maka gange oli baweesiimi byana nga bikuzaalira kiwala nga kikukwati kiriko edduwa kiriko edduwa kiba kirenzi kijja fubutuka baki era musobola okubuukinga nga budde bukyali mundabamu nokasumaani kati awulira biwulire abirawire bambi salla akusasire ogira kivuga kyawe kibasa kiriko edduwa saba Allah yanukule ya rabbi. So edduwa ezo nnungi okusabira baki abaana Allah jala jalalu waisizaako wabanga nabbi yajiwa Anas bin Malik naffe tuziwa baki tuziwa amaffe kubanga naffe Anas byafuna naffe tubyagala ku baana baffe teryagala mwana yo kubeera nga afa mangu nga yakamuzaala ate emyaka 3 affe paka abaana bakole batya bawangaale twagala abaana bene ku ssente era osanga omuzaga ate nzadde paka balinja mu bwavu bambi kigambo ki nga si kuba nti mwasubira naye balinja mu ki mu bwavu olusala nayisizaako bana ne bakola ssente ne bazimbira maama oba ne bazimbira taata mu mbeera ey'obuvubi gye yakola ki yayitamu nabo twagala abaana baffe babeere bamukisa wabarik lahu fima ataitahu buli kyonna kyonna abowadde Anas Allah kiteekemu baraka kitegeeza nti wonna wanawangalira musajja agenda kuba wamukisa. Ekyokubiri kyonna kyanaaba akutteko akutte bizinesi egenda kubaamu baraka egende pa ku ntikko ebulirweko eyogerweko amagoba akoleki afune. So Anas yanyuma ebigambo bino Allah amusiimi agamba nti yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi agamba timan sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi fal yaburra walidayhi waliyasiru rahmahu rawahu Ahmad. Anas bin Malik Allah musima agamba nti nabbi agamba man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi yenna gwe kisanyusa okubeera nga Allah amwongezaamu ku buwangazi yenna gwe kiyinza okuwa essanyu okubanga Allah tabaraka wa taala akongeramu ku buki ku buwangazi owangaleko emyaka emiwanvuko mu nsi gisobola okubeera emimpi naye nga gibaddemu baraka kubanga ekikulu si kyakuwangala myaka mingi kubanga omuntu asobola okuwangala emyaka emingi naye nga awangalidde ku bushiriku wabula ekikulu owangalidde ku myaka mitono nga nekyofiiddeko kyekituufu owangalidde ku myaka mingi naye ngaowangalidde ku tawhidi na sunna ekyo kyabbeeyi. So si kuwangala omusajja akonya emyaka 10 Allahu akbar naye nga 10 alina kesi ya lubaali 10 awangalidde ku bushiriku temuli baraka era ensi musaze bwafa ng'afidde ne kesi ya lubaali ku myaka 8 kale ekikulu muntu kufiira ku myaka gya 5 oba 35 naye nga ageze ku tawhidi na sunna kwakoze eki wafiiridde ekyo kyabbeeyi. Kizati obanga osaba Allah tumusaba Allah nti Allah nsaba ompe emyaka nga mingi gyaki ngo Allah musabe eki emyaka gyensigazizzayo nsaba onteremu omukisa kuba yamanyi okoze eki yosobola okusigaza emyaka 2 nga golabanga emyaka 10 maaso emyaka 2 naye emyaka 2 Allah nakuteramu baraka eyali tali mujjumbize mu sola za jjama Allah nakwanguyiza sola ya jjama eyali tali mujjumbize mu kusaddaaka tulina okulaba nga otandise okusumulukuka buli omu ne yeewuunya
atali mulungi mukulambula balwadde ngategwa okubiriza mwe lwetulabule kubaki balwadde mu myaka egi Allah nakutwala kukomerera mwaka ogwokubiri nga buli omumativu n'enfaayo ngati Allah musonyi wa muwejjana abadde musajja nga akyusizza nga subu yabadde yazina n'okwazina ngoma zira kyajja nga yazina kugambye agenze ne juzi yali malwaliro ngalambula baki amakulu gabetu mu myaka ebiri ng'olinga nga bikoledde emyaka 10 lwaki Allah wamusaba nti emyaka gyensigazzayo gwogimanyi ntaleeteramu baraka kati Allah jalla jalaalu n'abeera ye ateekamu omukisa mu ekyo kyamanyi osobola okuba ng'osigaza omwezi gumu ku nsi ne Allah n'aguteekamu baraka wallahi nebukeera ku makya nga buli omu azze mu maziika go ekituufu atya kukyogera nti oli wa mujjana kubanga talina buyinza obwo naye nga kyaga nti Allah musiime naki yadde nga babegeeri wali okyo badde ng'okola n'alaba nti ate wano woofiiridde wabaddewo enjawulo eyaki ey'amaanyi kati Allah tulina kumusaba kubeera nga emyaka gyaffe gye tusigazzayo agiteekamu baraka wabula okumuga ati Allah mpangaze emyaka mpaayo 5 mu duniya ng'owangalira ku ki ajaga kuwa kituufu kuba ayanukula asobola okugakuwa naye najjamu omukisa n'osooka owangalira mu busamize n'akutwala nga tonakola tawuba n'owangalira ng'otoli ku sunna za nabbi ng'oli bibyo n'akutwala nga tonakola tawuba kuva ku bidaati kati so nabbi salama wanaagambye alayhi salatu wassalam nagamba nti yenna gwe kisanyusa okubeera nga Allah tabaraka wa taala abeera nga amwongeza mu buwangazi bwe agamba nti wayuzaada lahu fi rizqihi era nga ayagala ebyenfuna Allah akola atya abyongeremu abadda nga ayagala sente Allah azongereku asobola okuba nga abadde alina naye nga ayagala Allah akole ki amwongere asobola okuba nga abadde talina naye nga ate ayagala Allah era amuwe agamba nti ennaku kisanyusa okubeera nga Allah amwongera ku buwangazi ate ekyokubiri nga Allah ayagala amwongere kuki ku byenfuna agamba nti faliyaburra walidaihi waliyasiru rahmahu subhanallah ayise bulungi bakadde be era ayunga oluganda faliyaburra walidaihi taata maama waabaawo bayise buki bayise ekyokuyisa obulungi abakadde n'otabavuma n'otabayisamu maaso ekyokka ofuna ebintu ebyo kuva eri Allah kisooka akwongeramu ku buwangazi obulimu omukisa ekyokubiri Allah jalla jalaaluhu kyakolera kwe kwongera ku byenfuna osobola obutagaggawala naye n'akumalira nga tosobola kuba nabwetaavu Allah nakola ki natakumalira era nga neweewunya engeri gyo Allah gyakumaliddemu obwetaavu obukadde 5 wakati mu kubanga olwana obukwatako mulundi ogwo so olwawo wabula takirotanga nako ng'obukuta omulundi gutya gumu naye nga ate otubalasereza wakakwata zisuka mukadde omumeka 5 naye ng'okwata 5 obumu nti kati gaga amazige obwebiri obw'etaano ng'ekyo tokirowoozanga nako okujja ng'omaze okunda kibanja kya taatawo kye yakuwaddeko n'olyoka ofuna akaawamu nakakulu nti ekyo baga tokirowoozako Allah asobola okukumalira ekyobukadde kubeera ng'oyisa bulungi bakaddewo kati osanga abaana bavuma bakadde baabwe mugalaba ono yeetemera kinnya kyakuzikirira taata yoga naawe oyogera mama yoga naawe oyogera kati ogenda okuwunzika nga osanga abaana nga so beekumye ku muzeeyi waabwe muzeeyi akyalimu agawasa n'aleeta omuwala omukutala n'abameka namba 3 ebyana ebitabuka totuswaza bwotyo okadde ewasa ffe kati tukole tutya kati laba ono tumwekole mutya nze mbaganye ya ma'ashara shababu liman istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj abange mavubuka afunye obusobozi akole ki awasenze nange nina obusobozi nesobola okusatu oba ne bwesoboza ngere mukola mutya abavubuka mulekere bakitamu bawase omugogo gumuleke ogende gukutuke gugwo muleke ogende kumukutukeke ye agenza oleeta nga yekakasa buki naye abavubuka batakalakyali bataata baabwe totuswaza bwotyo nebagenda maseka muno bamuli seka kirabulo kitya muzeeyi akuze betwandiwasiza ati yabawasa baweddeyo niyo nemesa omusajja wallahi akantuke yakhazatemu nemesa jama Allah yakhazatemu nemesa nabazala kufugira kizibu oba yangamba no wandi badde wasa omukazi owokubiri nga basamu tannakula kyana kijja kulemesa okuwasa nemugamba agezanga oba nabasi tusomeseza ddiini era kangeregere ekisomesome mangu kitegemu ku bujulizi obukola ki kigenda okugerageragera kirimu ku aya ebyanetanimu aya bino si bya Allah taata nedda okaddiyo ogeze nnyo kati oyo ali myaka gyaffe kati wetumuwasizaawo wuyo mukwateko obakuteera wuyo mukwateko ebyana bini byagala okumanyira abaana atakulemesa
malayo sharia kyekugamba Jamiru obadde ki munna awasaba saizi zaffe nange gwenda ne mubanji nawe geno ononye kalwa byana bwebito mu dunia mu ebiri nga biremesa bakitabo okola ki okuzzaako muno bakuze ne bagamba nti omuntu wa myaka egyo sikirizibwa kuwasa tekiri mu haramu era osanga abaana nga balemesa banyaabo okuzaala muno kati abaana bo bakuze bafumbiddwa kati maama naye akyazaala kakiri mu haramu ki taba kubazaala mwani badde mubeera mu dunia kati bali babeereyo eri nga tebavaayo muleke maama azaale paka lwenagwa munnabaana ebbanga lyamala nga awooweddwa mateeka g'obusiraamu tekiri bwa haramu kuyonsa nga ne mami ayonsa bwa haramu kyobulyawo sibulaba naye kati just amasape gamwe n'oluzungu lwemwasomenya you know you want kati seka sincerely speaking tekisoboka seeka nawe olwokiraba sheyi katonda kigudde asomyeko sheyi kati aleeta oluzungu mu aya talina gwe kenyini bali aja ate nakyayisaawo Fatima mata stopping neyegala n'abazzukulu kakati okujja ngali mufumu wa haramu naye nga wahalali nga ne muzeeyi akyesobola baleke beetwali gyebanakoma sana kusaba Allah kugabirire olabire families wabanga muzeeyi naye akyesobola ati ayagala okuzaala kati anonya kaki akawasala kakole katya kabeerewo tugende ga nti balwadde nga takubira simu ate kati batoobo banegamba bongereko bani badde okoma kufa bakola ki abamala okusoma so tubaleke inshallah beetwale tolina bujuzi bakola ki Allahumma neke dunia Allah eno erimu ebyewunyisa ate nga amaka gyegali mama yoza ntabanya mugamba muwala we yasumulukuse muwala wamugamba mashallah nakuyewo abalongo yogera kulama eyo family tukola ki temuli yandibadde essanyu kubanga kati family ekola etya gamule nga mutazi musemu ku speed family egenda kuwera Allahumma salli wa sallim omwazi gituveeyo kwekati oyiza okugira nogira kakati tugambe wano yenna gwe kisanyusa okubeera nga ayongezebwa mu buwangazi bwe nga Allah tabaraka wa taala agenda kwenda byefuna byo yisa bulungi bakadde bo era oyunge n'oluki teza nti ebintu biri okubeera nti maama buli w'omuyisa obulungi ofuna empeera bbiri sooka okubeera nga maama omuwadde muwadde emitwalo 10 omuyisiza bulungi ate ekyokubiri mukubo lya kusaddaaka kubanga oyunza oluganda ate n'omusaddaakira teza nti gwe ate ofuna empeerezi ey'okusaddaaka n'okumuyisa obuki n'okumuyisa obulungi ate kisobola okubanga kirungi twetane nnyo ab'eŋŋanda webanga Allah atuwadde ku busobozi kubanga tubafunako empeera mmeka empeera bbiri ey'okuyunga oluganda n'ey'okubeera nga omusaddaakidde kokoze eki komusaddaakidde ate aboluganda nabo bayungike wawa atayungika nga waatandika okuwalana wallahi n'omwetondera takusonyiwa era nga mufamily amanyikiddwa nti sabaani waatandika okuwalana mwanyigiziganye ogenda kukola otya namwetondedde naye natunula muli era byakola ne gudi yamuvaako Mariyamu kati bonna tebagala kwebuuzaganya naye nga musajja alinamu ku ntondo yeekwatirira mu family tasoboka era nga obutatogamba nti oyo bwalifa ajja kusala enkoko Allah mu family obanga yerevo ojoddeko mu family gwe saba nnyo Allah takutwala nga bwotyo bwoli mu family mwebali ngamba nti nze oyo bwafa nsala mbuzi era nga ne bwaba ndibananga gundi afudde babulaga bakimu ti alhamdulillah instead of inna lillahi wa inna ilayhi raji'un agati afudde laila wallahi laila kugambya nakafuna na mesi tia Allah agenze Allahu akbar alanga ali kuyidi ninga lwaki tezat obolina empisa joyisamu baki baganda bitali nungi obanga ireveyo joliko mu family oyoleyolo giveeko wandi badde mu family nga gwe muntu omwangu era nga towekwatira nsonga gati babonyeziza naye kusonyi n'ekinnumye nenkoze eki kusonyi saba Allah atwottereza yalla n'amanya nti ekyo tajja kiddamu naye tomwekwatiridde
naye omuntu mugenda mu kyalo nga mugeze mbeera ya kumanyagana mubeera nayogera ekika muganda we nekikulinyiza noveeyo ng'osunguwadde paka Kampala paka waka notuuka nga twagala nakulya mmere bulaza yakuvumidde mu baganda nakubira esimu baba nsonyiwa ati toda ku simu yange naye nga tikyenyo gweyagala buwangazi tolina byolensobezako Allah nakusonyiwa naye muddiremu kubanga naffe Allah bingi bitumusibe nakola atya natusonyiwa so nabo tubagamba nti bayungike wawo oluganda nga tayungika nga mulogo onoonya womutandikirako nga ajja kuba omulandira abo nabo gye bali mu famire nga balogo naye nabo tuteekeddwa okulwa bakasekita kaabwe bitunabayisamu buki obulungi mu bulogo bwabwe nga tubalaga nti temuliko kikyamu naye oba n'obwetaavu alwadde kwali gyamulekera majini gagende gamujjanjabe era naye akimanyi gyawonera mu ddwaliro aga bannange basabye treatment emitwalo 3 nti ate amajini tomubuuzanga maji wana ajja kukyawa kuba kimanyi tebikola ki tebisobola kukumukolako katugezanga naye tulina kusigala nga tubasabirako Allah abawe obuki abawe obulungamu kati wano nabbi alaze alayhi salatu wassalam ti omuntu yenna gwe kisanyusa okubeera nga afuna obuwangazi riziki eyongera era nga ebyo byonna byagala okubifuna ayise bulungi bakadde be era ayonge n'oluki n'oluganda saba Allah tuyambeko atuteeke mu abo abanayonga enganda zaffe Allahumma amin wano hadithi ya Muadh Allah musimi agati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nabi yagamba man barra walidayhi tuba lahu zada Allah fi umrihi subhanallah yenna ayisa bakadde be obulungi yenna afaayo okulongoosa eri bakadde be tuba lahu kati nno muwa mawulire agessanyu zada Allahu fi umrihi Allah amaze okumwongera ku buwangazi kuyisa bulungi baki bakadde ate nga tolabye nti nokadde nga Allah gerera nti mukadde Allah yamujjurula nabbi atulaze sallallahu alaihi wasallam kyokuyisa bulungi baganda bataatabo Allah akubala nti oyisiza bulungi bakadde bo kati nabbi agamba nti tuba muwa mawulire agessanyu oyo ayisiza bulungi bakadde be zada Allahu fi umrihi Allah amwongedde ku buki ku buwangazi kitegeeza nti abantu nga twagala obuwangazi tegeeza nti yenna ayagala obuwangazi mu nsi obulimu ne baraka isa bulungi bakadde wallahi sigadde gwe birekere Allah taata maama bayise buki bayise bulungi mu mpisa esinga okuba nga avunaanyizibwa nga tali mu kujeemera Allah mulwadde mutwale mu ddwaliro oba sinika akaseeti sinyaze gaweddeko gwagula yaka teeka kutombuuza ebibuuzo mama masonye kati muzanyirako mazanyire bagazanyeko masonye gatta abantu kumakyana kangwezi kujama mazanyirako masanyalazi kati yakamugula balanga omwezi wagatandika bagaba gundi nyingi gula ga mitwale egi gwesirika mama naye akimanyi oli okola tewe nebizibu biki bingi tajja kusobola kubanga tagazanyirako naye wamugulira pako wamugamba masoga kudde okola ku kyoto kati paka atajifumbire ku kiti tatya kumasanyalazi ategeteekawe amazzi gaje era nakumaki wamugulira paasi ewuuta buli lwagola bwati gayo ntizisalika tezeyongerako kazikaza nti wagamba nti muna egaweddeko teekako endala Allah nkati mama nindamu lero binkutte so sikumuuza ati mugazanyirako buzanyire kalobanga mama gwomugulira mafuta nga gwomugulira mu kyalo wamugamba genda ali bakuwenge lita 5 ekola omwezi mulamba wamuwa n'ebbanga mukazi wattu nafuba kuno gaganya omwezi okugwako nga gakyaliwo nakulira nti owange gaweddeko mama muwuuta mawuute gwagakuwo gawuute nina gagaleeta nagamba omwezi gwange tonkubira ssimu nga teguweddeeko tokiddamu mama Allahu akbar kati obusungu bwaki ku mama we ne mafuta just mugambe binkuttemu naye kantereko omutwalo ogule aganatumaza guno omwezi nga wenda bakaddako naye n'obuzannyo okuta amafuta obutamawuute nga gwero ku masinyaze gwoli mukazi wattu agumiikiriza kabire mu mbeera yakataala naye gwe ate oli eno oteeka ku balubu 8 ne zaaka webakawe nawe nazikulaba teri akubuuza ati naye ng'ogateekako gaggwako era n'okola otya n'ogateekako ani yali akubuuzizaako nti amasinyaze obutamawuute kati bakadde baffe tulina kubayisa bulungi mu mbeera es'okubanga nnungi ofuna akaseera bagulire olugoye mugulire olugoye ayambale teriyo kisinga kuyisa bulungi bakadde bo nga kubanyula tawhidi wallahi newona abazimbira amaka nga gakkalina toyi ziri mu nnyumba n'ebinaabiro nobatera omwo n'edduuka ng'emmotoka bavuga buvuzi naye nga bakyalina kesi ya lubaale bakyalina amasa mu mitima gyabwe tobaliddwa nti oyisiza bulungi bakadde bo wallahi tobaliddwa era gwe tolinaawo mpeera yonna
gyogenda kufuna maaso g'ekitiibwa Allah kubanga naawe wandibanga shirika we bamwegattako okujjako nga wabagamba ne bagaana awo kisinziira sigala gwe Allah okukola byakulagira okukola kubanga oluusi bayinza okuyita jja tumale abalongo jja tusamire oga nti maama nze ni musiraamu muŋŋambe ku birala nja kubayamba oba n'oweegatta ku ekyo oga nti inshallah nja kubaayo maama tumale abaana abo siba bulijjo nesereze tufunya era Katonda ayisiza ku baana abo tribe naawe newona abakolera ebirungi ebyenkana ensi n'eggulu tobaliddwa nti oyisiza bulungi bakadde bo okujjako ng'omenyewo shiriki waabwe olwo n'obeera n'osooka ofuuka omusiraamu wannamaddala nga bino by'osigadde obakolako ebyo gw'onoonya bulungi kuva eri Allah kubanga yakulagira okubayisa bulungi awatali mubeera yakumugattako kati bakadde baffe tubayise bulungi abo Allah bakyatuwadde nga weebali kyabbeeyi bangi nnyo wallahi nga beegomba okubanga bakadde weebali nga tebalina tebabalabako naye nga yeegomba okubanga kiyandibadde alya maama akiryako kiyandibadde anywa taata akinywako ng'essaawa eno n'ebitiibwa byalimu yeegomba okubanga singa maama we abaddewo n'amulabako naye nga twali kya chansi ali wansi wa ttaka yakoma kumulabako mwana watu ng'ali mu P7 yakoma okulaba ku nnyina essaawa eno ali ku yunivasite yamala nadda emiliyoni afuna 5 buli mwezi anoonya nnyina tamulaba kujjako mu kabuli kati ate fe abamwena tulina zaabu tulina kubakwata bulungi baliko ejjana ate baliko omuliro mu mbeera yakubagondera mu mbeera y'okubajemera bakuyingiza omuliro ate mu kubagondera tusukka Allah yakola ki yatugamba kukoma kubanga oyinza okumugondera paka lwakuyingiza essabu awo ate ogona kuba haramu so nabbi wanagambye alayhi salatu wassalam tuba lahu zada Allahu fi umrihi yenayina isa bulungi bakadde be muwamawulire ag'essanyu tejjana nti Allah agenda kubeera nga amwongera ku buwangazi saba Allah ateeke mu abo abayisa bulungi bakadde baffe Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar.